Okay, tukyali ku Uganda Lifestyle, of course tuli ku night yaffe eya MCW Mid Celebrity Wednesday 5-star experience eri wano ku Pearl of Africa Hotel eri embraced by so many celebrities era nga mudiro nnengera omukulu Victor Kamenyo mu kizimbe. How are you doing? How are you doing? How are you doing? Kanduleko wano babladi bange katono nnyo babuuzeeko. Okay, wenjogera yalina omusajja Victor Kamenyo, how are you doing? Yeah, I'm doing good. How are you doing? Teka muku vibe. Ndi wakabinyo mwana story tando bado nziza mu luzungu ate ndi musajja muganda. Nina Victor Kamenyo ku Mid Celebrity Wednesday wana wenyini. Olawuli tuba tulaunchinga night eya Mid Celebrity Wednesday wano ku Pearl of Africa Hotel. Osazeeko mu kizimbe abantu baffe babuuzeeko abali ku Uganda Lifestyle. Yeah, abantu mwenna abali ku Pearl of Africa Hotel batumiddeko bampita Victor Kamenyo yatentenga nsune brand ambassador Supreme Yogurt yo. Yeah. Victor Kamenyo lwaleero lwa Celebrity Wednesday osazeewo gikiikeko oyinza okupa ensonga 2-3 nawe okujja wetabe kabaga kano nyinza okukola ntya ensonga 2-3 mwana kati mukwano gwange yeah, my long time brother era mbadde nina okumubeererawo tuvudde wala ya support nze nnyo ne industry nagijje wala akoze ebintu bingi nnyo okuteekako ettofaali ku industry era tuze naffe mubeererawo kozi yava eri era twali tuliyo ku lulwe neno tugenda kubeerayo ku lulwe kwebbaala zijja ne zigenda ne kati abaddewo ebbanga nga tagenda yamaani kyakabi mwana blood wange tukweyanyiza nnyo yongera okuba ng'onyumira moment yo yamaani eno omuyimbi wange mupya bamuyita Ivan Biva era njagala ababuuzeeko ako blood ogamba ki blood wange amanya go taata amatuufu ge batugamba esiga olidde nze Ivan Biva oyimba music kikaki nyimba afrobeat nyimba afro raga ne dancehall sofa olina video zezifulumyeko sofa nyina video emu bagiyita ndi bintu byo tutya bagiyita ndi bintu byo etambula etambula nnyo eberako Mr. Victor Kamenyo yono kati kuwa zone for shori yagenda bonna obimanyi tuba tulina okugenda mu maaso kasabaawo tuba tulina step empya erina okujja omumawagire ayimba bulungi talenti yakabi ono tabangawo support yonna njagala abantu waleeta omuwala napromisinga naba wakabi omulabana mu America twamujja America kamera zigambe zimukwata America mwe mujja kuddaawo waleeta omuwala abanga atandika n'omusuulawo saamusuulawo naye yali akuze naba yalandikiza okugwa awo simanya mwe musinga obimanya abuuza era kyalabikako mwali ayina obuyimba bwe Chozen Becky alonga kiza kyomwogera mwali ayimba ayina obuyimba bwe njagala omubira ekintu kimu okubeera omuyimbi nga omanegi nga omuyimbi muno nekikumenya kino nkikola lwa mukwano gwe nina eri music njagala kubuildinga music na kubuildinga empire music legacy ebeerewo kati ku lw'omuyimbi baneesa bakuba boosaba abawagizi bo ku lw'omuyimbi abawagizi ba Victor Kamenyo mwenna gye muli eyo mwenna mbakoola muwagire muganda wange muyimbi munnange Ivan Biva mupya ayimba bulungi mumuwe obudde muwulirize mu nnyimba ze muwulire ayina ekyenjawulo kyalina mu industry eno naye njagala muwagire nga muze muwagire abalala bonna naye mumuteekemu amaanyi n'okukkiriza kwammwe mumwagale ye muyimbi Ivan Biva okuva mu Victor Kamenyo music madensaba oyikunga abawagizi bo bakuwagireko abawagizi bange bonna bakyali bange bonna bampagira omuziki gwange guli ku YouTube basubscribinga Instagram Ivan Biva Facebook Ivan Biva Twitter Ivan Biva wona mwebale nnyo okumpagira nakuwagira muziki gwange ensonga muzunde bamuyise Ivan Biva tulono ku Pearl of Africa Hotel Celebrity Edition eya MC Cats bonna basazeeko mu kizimbe mbere bulungi